Kale butere munkwaniriza kusema official najyo sinzira okubanga ate otulaba tukwebaza okusubscribinga yonna gy'osinziira mbebaza okubanga ate ku mukutu kwemuli wiiki ya Valentines era ngeronzeramu okubanga ate kutegeeza nti Valentines hamper tukyagenda masubira nga ate tuzigaba nawe osobola okubeera nga ate osurprising omuntu oku Valentines eno ne ka hamper ak'omukono naddala mu abali ebweru w'eggwanga kikkakatako okusigala nga ate oli in touch n'oyo omuntu gw'oyagala so asobola okuba omwagalwa asobola okuba nga mukaddewo naye ng'oyagala kubeera nga to extendinga love mweno love period so osobola okuba nga ate ojjako mu inboxes namba gye ba ku screen eyo eya WhatsApp yange nze ngikwata osobola okubeera nga ate osinziira awo n'obeera nga ate ojja n'omanya engeri gy'osobola nga tosurprisingamu omuntu nde namwe abagala open surprises eza bulijjo tukyagenda masomero nga tuzikola 2021 osobola okuba nga ate ojja naawe n'omanya ekyetagisa okubeera nga tosurprisinga omuntu wo n'abeera nga ate embeera ekutambulira maddadi sana anyway tubeera ne wisdom kaye wiiki tasobodde kumufuna maybe olumu aba limu fixed here and there naye ne tugamba nti wiiki eddako ate tumumanoonyeza still tubeere nga tubeera mu twogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga eziri political eziri social eziri economic era nga tusuubira nti no at the end of this show ojja kuba nga opiikinze ebintu bingi nnyo ojja kuba nga oli mumanyi nsanyusa okulaba kale bannayaka tuli wano eno sayimo ogenda n'obeera eno feri tubeera mu nfuufu ne wano weeri naye wano era kale ne wano weeri bannange abatulaba nsanyusa balabako nange ngenda ne mbalaba ku ssimu yange nga munjagala amanya gange nze kaye wisdom mutabani w'omulaalo awagira President Museveni naye nga siri kidoli siri kidomola kitegeeza nagamba abantu ne balowooza nsaaga nze omu akyasinze okwagala President Museveni kubanga nalabye kojja wange bajjo ng'avuddeyo n'agamba nze najja okwagala President Museveni lwa nsimbi nga njagala ssente era kyovola sayimo ngamba nnyo abantu nti munaye ffe abaagala President Museveni ennyo n'abamuyirawo omubiri tosobola kufuna ssente kati muwagira wakino osobola kufuna musinga anti yeddogo nze nagamba President Museveni either eddogo lye nga lyakwata oba omwoyo wa Mukama nga tukwatako nedda munaye kati kankubulire sayimo nze kati waliwo ebintu ebimu byenjagala for example nina omusajja bbala mugenda gikunyumiriza twabaddeyo eggulu nayagala agamba okummanyiira era ne mugamba bwonsanganga nga njogera ne Genosale tommanyiranga ebbona babaddewo bapromota gye baali basiganidde Genosale nagenda eggulu nga nsimanyi nti waliwo meeting ku Saturday nze bampita byange ne ŋŋenda omukyala Anita Seriwajjo wa trade union n'abalala bajja eno ne ŋŋenda era ne bambuuza ebambuuza n'ensula mu Acholi eri okeera ku makya ndaba wansi nga bataddewo tenti nnene biki okulya breakfast nga ndaba abapromota bazenga 5 baani konze kyekirawo nenzirayo mu luumu yange naye muganda wange ŋŋenda okulaba omusajja awawiino balamoyo ne banne nga balimba Genosale nti bapromota be bannayini bayimbi mbu promota watali omuyimbi tasobola kubeerawo kyobeera basse batta by then balina bapromota no nayogera ekintu kyenneewuunya neŋŋamba naye bano abayimbi abatudde wano lwaki tebagaba omusajja ono byayogera bya bulimba naye lwakuba nakizuula mu Uganda bambi abantu batya nnyo abantu bano kakati n'agamba ekintu ekyankwasa obusungu nenva mu lumu yagamba mbu ye wali waggulu mulumu nga gyowulira bansasulira ndi awo twalina meeting pasa 2 paka 9 gwa kiro gwe sayimo tubaddewo ku lwa Uganda eno kubanga nze okuntwala Southern Sudan mbanga okuntwala naka igulu mbanga agenze Southern Sudan I'm born here in Kampala nkulidde wano ogenda ku lugendo n'owulira obusungu kakati tugenda mu zi meeting ezo nze bampita kuneebuuza kuti batudde what is this kuba bamanyi nze sibalimba kati omusajja n'ayogera ekintu yagamba mbubo bapromota be bafuula omuyimbi kyali era be basinga okufiirwa sente zaabwe bitya kati nagamba wait a minute omusajja agasse ebintu bibiri agasse manager ne promota n'abyeyita nenva waggulu eyo nga nina obusuulu olwogenda okuva waggulu nga ddoboozi lyani eriri ku muzindaalo yayogera babitex bonna babbalunywa bonna actually balamu amala okwogera yes and the music yajja n'ayogera ekintu ekyamazima n'ayegamba no balamu bukyobeerawo mbuulirayo abayimbi be wali oleesi no making bwenga gwe balamu kati bwe najja ne mujjako akazindaalo ne ntandika okunyonyola Genosale ne mugaa Genosale omuyimbi
amala fuuka star nga olaba Spice Diana ng'alina abamutaddemu ssente nga olaba Spice Diana nti manager Roger atunze ettaka lina bijja n'amekinga Spice Diana ba Jeff Chiwa nti Jeff Chiwa yajja Red and Weasel oba Radio yali ayoza bintu ayoza motoka za kamiliyoni n'amujja n'amfuula superstar Jeff kyonna kye yakola ekyo kyemuwa era nze nsanga Jeff byonna gye naamusanga nja mu salutinga because Jeff you made this guy ka Jeff amala okuteeka ssente mu radio oba manager Roger oba whoever ateeka ssente mu Sindi oba Karoka Sita abo abaana boolaba bw'omuteeka mu ssente n'afuuka star kati nga olaba Lydia Jasmine nti abeera ku social media ayimba bulungi abeera wanyirira omuntu yenna ateekamu ssente Lydia Jasmine gwe bayita manager atalaafiya n'agamba Lydia ono kamuteeka miliyoni zange 10 n'alinda promoter ajja bw'ati n'asanga Lydia Jasmine n'amuwa miliyoni 3 n'amutwala e Masaka okukola show ye promoter oyo n'akola miliyoni 10 nga yawadde omwana miliyoni meka 3 ebyo nambigamba genocide ne mugamba ono omusajja akulimba kati mbanjogera omusajja bala munangamba Wisdom semberayo kere ndowooza obamu Roger Wisdom tosemberera omukulu bwe yakiddamu ogwokusatu ne mwambalira ne mugamba gwe kyaligo what is your problem bwe mbanga njogera ne president nosanga oba nga njogera ne genocide tomanyiranga ne mugamba oyo genocide n'omusango gwali gugwo gwabagwamu nga bali mu meeting yaabwe ate bano bakireeresi ababalamu we bajja ekoloma nkyaba nibo bazze kuteekawo byuma batuletedde emigaati ajja wano we boogera n'akwata akazina mwenna n'abakanga nolowooza yakola program ne mugamba no wuyo genocide mubuuze gwomanyi dealings zange naye gwomanyi gye yanzija tomanyiranga we mba nsanze njogera naye because you don't know nti nabadde njogera naye eggulu nemuga kati bw'obanga amanyira ba King Michael ba Isima bali ba Big Eye not me nasirika not because nti whatever ne waliwo abantu abamanyira nze kati kyengeza kukugamba kyekyo wabuuziza nti tebuba busiru no nze kati genocide waliwo abantu abamu abakusembeza ku table n'obaagala nze genocide okumpa obudde omulundi ogutali gumu ogutali 10 nampuliriza ebyo ne waba tampadde ssente ndikinyumiza abazzukulu nti natuula kubanga Bayibuli egamba nti atujja mu natuza n'abalangira right now ba genocide be balangira nti okuwa bwati nakuwuliriza n'olaba nti alina kyakoze kye wayogera nakuyita olulala era twava eggulu bayirawe twamutuma the best listener mu gavumenti ya Museveni teriyo muntu ne bana abasiru abamumisa abasiru abefuula nti nankani n'olaba olinga ayogera wati enayinawe oba kasoro balitya genocide asobola okuwuliriza buli muntu n'omutundu yabwoli noka batakooye so kino kyogambye obusiru no waliwo omuntu n'aba mukwano gwo Simon osobola okwagala si kubanga nti ompa sente kati nze genocide yava mu mukwano n'afuuka taata tovola saagala amulimba nga wendi niwo batampadde somugenda okumaliriza nga okutta omuzindaalo namugamba nze kankubule nomwekugamba ekintu ntuva said I don't care nze nyina kugamba kituufu my job is to defend your legacy and to defend the legacy of President Museveni bwe bali bagoba wano abantu tebalingoba nze am to stay here nyina kugamba kituufu ekyokubiri bwompa platform okuba naawe kiringanga okugamba Simon nti ogenda kuntwalako Masaka Masaka naye nontambuzaako nonkomya eka yabwe era oba ontutteko wali nsolo tambulawo kati nze genocide okumpako opportunity okutuula naye abantu ne bakitegeera ne mugamba this and this about the governance oba tampatte oba takoze ekyamanyi so briefly we mwaviira eggulu tugenda ovaayo genocide ng'ategedde nti waliwo enjawulo ya manager ne bapromota balamu talina kyakola the likes of Abitex ku muyimbi Abitex balamu enaku zotulina ba Abitex nga teba managers no kati waliwo ebyo byawule waliwo omuntu n'aba manager ate n'aba ne promoter tulina promoter nga ba manager ne balamu takibanga balamu talina muyimbi gwe yali alesi oyo ye Abitex naye amanaging kati anti kyenkugamba Abitex addira omuyimbi n'amuleeta n'amuteekamu ssente ze video simanyi oba bata kakati wamala omuteekamu ali n'amala n'amukolera n'ekivulu otegere ye ande yaleeta ba B2C lwakubanga baawunga ne bamuddukako ti ande asobola okuba yeewola amabanja mu banka byonna kyolaba B2C is ande kakati ate bano ba Bitex bacopa bajja ne babyesibako no
ati sindeeta mutima mutima yaliko manager wa kamiyoni n'alemererwa ne bamugoba anti oba bamugoba naye kati mutima waliwo bye yakolanga omanyi ko sebo okumanaginga kamiliyoni sebo oba nero otegedde kyeŋŋamba kubanga eyo family kiringa kinagaba bano abamama zaali yose ne bazigira era tugenda kyogerako tosobola kuleeta mama mu Uganda nga family y'abamayanja teri part of that nebaba tebali nominated music industry ya Uganda eri part ya family no entertainment industry bw'ogende Tanzania n'oleeta ekintu ekya entertainment tosobola kikola nga totaddemu Alikiba totaddemu Lady Jedi Barweba Mr. Neisa abakadde sigamba nti oba nominate nze nedde ya part obawadde obulango be babulanga otegedde kati wano mu Uganda olese mama awards zemputa ba mama awards obwezi obubbi kwata family y'abamayanja ti kamiliyoni bano bakiwanda lwakuba bano bakiwanda era kamiliyoni singa ayina ekibumbe wano ku game park emu otegedde kyemugamba kakati okimanyi nti no it was me ne media nga mumpadde platform nenkuba omudomo nembagamba Palaso ye artist of the year ogwagwa ne baddira nga bamaze kategori zonna ne bateekawo kategori emu endala ne bateekamu Palaso naye nga essajja lyetaddewo ono mujjeemo teekamu gundi Palaso kati eyo family olwakubanga eggwanga lino lyafa otegedde kyemugamba kati twava eggulu sikusabiriza nga omusajja ategedde waliwo promoter ne manager sonde za promoter zigenda kwawula abayimbi billioni 6 ate abayimbi babafuna abayimbi tetwateesa abayimbi temubafula babbeega abayimbi mubawe ssente nga bajjazizza kyebayita stimulus fund ziri ne mu youth fund omuyimbi ajje oba waikibenda mumuwe miliyoni 5 azikomyewo after 1 year oba 2 years aiza 5 niba kitegerera bagenda tandika ku biliyoni 10 nagamba kati kandabeyo omubbi so simple so tuba n'abantu bano era njagala okugamba batuwuliriza n'abatulaba fe tukoledde Saimo fe tukoledde Uganda okumanya tukoledde Uganda Saimo nze nandibadde siriiwo sigamba mbu kati for example kati maliza postgraduate yange nakanine okugenda ku masters degree nendibadde sijjano actually era kankyogere kugamba nti banaye ensoma okusoma kwa Uganda mukumanyi yenna muzira kisasula okunsasula etamu oba half year school fees mwaniriza nolowooza nandibadde nkikola kuba nabandaba nandibadde sigamba sale yes asobola okuba nga akimanyi naye ate simukalubiriza nze nzija mpise emmotoka bantaddemu yakabi nentuuka ne banteekaawo ne bambuuza ebibuuzo ne mbiddamu ne mmala ne ŋŋenda enkya basobola okunkwata ye nange basobola okunteeka mu drone kubanga gavumenti weba egenda oba okugwa tetaliza kale kusema official kwoli nziramu okubanga ate okujjukizako ku Valentine's hampers osobola okubanga ate otwegattako mu nkola eyo nobeera nga osurprisinga omuntu kaye wetutabadde ebintu bingi nnyo byetugenda okwogerako Saimo nagambyeko omusajja omu eyabbye bannanga abali e Bulaaya ng'oyagala kusupportinga Kaye Wisdom genda ku Facebook account yange ku simu ewandika nti Wisdom Kaye genda akantu kali awo nti more info ojja kulabako essimu eyesembera 39 eri 0701494039 oba genda ku Facebook page yange Kaye Wisdom actually follow tandika okufollowinga era ojja kulaba yekeyo essimu eri 0701494039 siri part of group ndala omukyala yankubidde okuva mu America ng'alina gwe yawa akakadde kairwa kwa nti okumwogera actually Saimo waliwo abantu abamu abasobola okwonoona zino YouTube channel batandika ozibbiramu ekituufu ate nga olabikanga omuntu obuvunaanyizibwa anti nagenze omwogera eri ne banga oyo bannange nategeddeko n'ebintu ebimu ngaye bino bye tugamba apanga bupanzi story olaba babigwamu abantu ne batandika obutatuwuliriza ng'oli apanga bupanzi story so kiba kibi yenna ayagala okuwagira Wisdom ate sikubira Simon notukole bwe tuti tweyambe kakande waliko media personality omanyize ebizibu bwange waliko media personality ene waffe ku mainstream nojja ku online katonda gyakuweeredde omukisa Tereza Tereza simu zange nze kinnuma seeno miliyoni
abakyala bali ate no bankubira ku video nga bakuŋŋaanya awo kubanga maybe guno omulimu gwa online naddala muliga online waliwo abaana obulamu bwabwe nga butereredde ku online nga tetugenda kukkiriza maybe muntu omukono na bulamu bw'abantu balala ate abantu b'e Bulaaya kankube muganda nze mbadde ku bantu b'e Bulaaya olugambo lutambula onoolaba nga tebakyazzemu kuyamba zino online shows ate nekirala kuba waliwo abaana kati for example Farouk alina abantu bayambye naye nga bayambirako online tulina SBF abayambye because abayambirako online so tetujja kukkiriza nze nnyumirwa nnyo surprise zo lwadde tebansurprisingangako omwana n'abaayo ne bamusurprise kati olaba baga tabanga ne Simon wetumanya banne kakande bambitereezaamu ensonga eyeeterere at least yogera n'omukulu ono amanye sandi kyogedde nenze nali njagala mugaa nti ebyesente mbivuddeko naye bali abakyalo waliwo emyaka egitanyuma ku bintu ebyo anyway week eno mubaddemu ebintu bingi tugenda kutabika ebyobufuzi ebya entertainment tujja mixinga mpola mpola bwetyo tutandikidde on later note nga tuli mu entertainment just a comment ekigambo drone kifuuse drone mu Uganda drone ezitaliiko number plate ziwamba abantu kyogeddwa nnyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kino njagala okugamba President Museveni actually wemba njogera ne muzeeyi wange nzijako enkofiira agamba nti namunyoomi anteeke ne wansi njagala okugamba President wange Museveni saagala bantu bamu bagwe naawe gavumenti esobola okugwa naye gwe n'osigala ng'oli w'amaanyi nze juzi nalabye pulezidenti yali owa Burundi nga yazze wano yakulembedde bobuzava wano naye nga bamuzuganyako naye abantu ne bagamba nedda n'erinnya ndyerabidde yali wano mu Burundi bakwata abantu bitya President Museveni teri muntu asobola kikkiriza nti ku mulembe gwo babuzaawo abaana nalabye omuvubuka wa skate mumanyi omuvubuka oyo simemba muyitaani wamulabye eggumba nga liyiseemu oyo gwakuleta nakuddangu omuvubuka oyo bambi abavubuka abo abaskatinga emirimu gyabwe buli abagula oba ku mbaga oba byabifuzi naffe abeenaale mutubagula ne bakola ebyo ng'ojja bayambako mu mobilization balinga baboda naye muzeeyi baakubye omwana tannaddangulu bamuggyeemu eggumba bakoze batya pulezidenti nyina ekintu kye nagamba nti mu security yo waliwo abantu abatakwagala nga bakuba abantu baagala kwonoona ligaseyo muzeeyi ngenda kugamba osobola okuba nga gwe tokyeguya by'oliddeko obiridde kubanga munnaye abaganda babe bagamba nti akakadde tekeeguya bali kaziika osobola okuba nga okaddiye nga teweeguya nga gwe olabyeko ku mirambo teweeguya naye abaana bo naye abazzukulu bo Gaddafi ali awo mukyala we teyalowoozaako tyalibeera mu bulamu n'adduka e Chad n'adduka ludda ezo ensi enjavu Gaddafi yagenda dda naye abaana be yali amanyi nti omwana wa Gaddafi oyo eyasomera e Bungereza ne bamuwa honorary degree ne bamukola batya nti alituuka ne bamuggyamu enjala muzeeyi mmanyi wooli awo buli muzungu yenna akuwa respect akwagala ne muzeeyi mmanyi okimanyi abazungu tebatwagala bakwagalako Americans they don't have friends they have interest tomorrow interest yaabwe wa Bob Wine of which 80 kati now 70% their interest in Bob Wine why because bakulaba nti nofuuse liability muzeeyi nkwegayiridde for us we are defenders of your legacy kubanga tumanyi kyokoledde eggwanga lino naye wooba osobola osirika n'oganya abantu nga babateeka mu drone muzeeyi ngenda kugamba ebiro byo biba bituuse abazungu abo batotiisiza mukulembeze wa ate kutiisa ate tolaba bagambye oli w'amaanyi osinga Gaddafi bagambye muzeeyi oli w'amaanyi omufu osinga omulamu oli yafa kati ku Gaddafi bye yakolera abazungu mu Africa bagambye President Museveni byenkanankana hafu President n'owookera enzizi nga waziwa abazungu n'ennyanja wano ogenda Masaka wa olwera yonna n'omubawa Gaddafi yali yabawa times 100 bwe batuuka nga bamuggyako bamwekubira ne balimbalimba n'akavubuka nti ke kamukubye essasi ekibuuzo olowooza pulezidenti ebintu bina abimanyi ate kati bw'aba tabimanyidde ni akola ki ku ntebe kubanga buli kikyamu ekigwa ku munnayuganda bakibalira ku President Museveni tebakulimba golowooza lwaki nze mbeera ku mativi nemba ku online
nga mutoke nga numba ba minister. Why? Because I don't bakankubulye gwe Saimo fe abamu abafunye ku opportunity ne tulwa n'omusajja oyo teyandi kale ne waaba mubi kubanga naye alina obubi bwe ng'omuntu yenna. President Museveni alina obubi bwe. One of his weakness awuliriza batalina kuwuliriza. Naye ekimukumidde mu bukulembeze. No. Ekibi kyakumidde President Museveni mu bukulembeze is corruption. He is corrupt oba aleka ne babeera corrupt. Abaleka. Oba kigenderere oba Simon nagamba wondeeta wano. I'm a political and social analyst. Twade twogera ku bayimbi. That is my field. Kati wontwala eyo. Because nagamba wondeeta wano. Tondeeta nga weena ali mu kidomolo bakidoli. Kati nkubuulidde ekikyakumidde President Museveni mu yinza one of it is corruption. Kyovola banze nsekera omuntu agamba bataddewo NGO kulwanyisa corruption. How? Gwe okimanyi nti omuntu afuna mu gavumenti ya President Museveni olw'enguzi yasinga okulwana ennyo ne kampeni bwe zituuka be bagula ne t-shirt be basobola okuba be bagula n'abanakuba emiggo balala papa. Kyovula nti olina gurupu y'omuntu gwolaba abalwana nnyo. Olaba omuntu ng'afiirawo nalaba balamu ng'azina afukuta ekibu nga n'omutima gwagala kuvaamu naye nga bannange lwaki obulamu bwe bugenda. Kano kankubuulye mu Uganda waliwo okubba akalu naye ngenda kugamba osobola okusanga nga President Museveni wallahi nga tabba akalu naye nga bamulinanye bakabba. Osaana okusanga nebyokuva ku kulembeze yabikoowadde naye nga waliwo agatovaawo wakati awo. Olwo President Museveni mu speech gye yakola ndowooza towards elections oba after elections, one of the two. I think it was towards elections. Najja naye nga engeri gyayogereramu okubba akalulu mu Uganda ng'akulaga kibi nnyo tagikolangako. Bwe yamala nekindeetera endowooza nti oba bino ebigambibwa nti akalulu kabbibwa mu Uganda nga waliwo ekibinja ky'abantu ekibba akalulu nga ye pulezidenti alowooza. Bwe yamala okyogera ne bamugamba ddayo okyuse n'agenda eggulu n'agamba kapapula kano kapapula kasobola okunjja mu bukulembeze ddayo okyuse. Let me tell you, mu Uganda wano osobola osanga nga President Museveni n'ebyobukulembeze yabyetamwa dda naye nga waliwo abaga tojja kuvaako nga buli kisanja alaba bwajja neyesimba abantu bamuwa akalulu. Kati nze ngenda kukyewuunya nnyo fe amanyi kati ffe abalabe President Museveni mu myezi 6 oba omwaka gumu nga mwakava mu campaign osoma embeera n'otegeera nti akomawo ekisanja ekirala. Kati nze mu myezi 4 nja kuba ntegedde nti akomawo naye nga the info we had nze nasaba nanoonya akalulu ka President Museveni nga munoonyeza myaka egyo 5 naye nja kudda wano nkugamba omusajja akomawo. Kambuuze intention ya drones zino ku intimidating kakati labayo waliwo abantu abali mu security nga balina ebintu bye bakola nga baagala President Museveni agwe bakuuma obugagga bwabwe ate bwanga agudde anti ebintu no anti kati labayo bwagwa nga bamugoba ne famire ye bo basigalawo nga beekwese kubanga bafunye obugagga bungi. Kati bafuna obugagga bungi bali mu kuzanyira mu security kati yewe bamugoba bo basigalawo kwa kati okutya okuliwo kukuuma bugagga bwabwe. Ngenda kuwa egundi theories 3 kugambye esooka abazannyo ekyo ekisooka b'amaanyi bali connected to their soul wit nti bo bake kubanga tosobola kuŋŋamba President Museveni yali omuvubuka n'agamba titasobola kubeera mu kulembeze nga tasobola kwakawuntingira bulamu bwakulembera naye nga kakati waliwo n'omwana owa just a skate azze bw'ati ne bamugjamu eggumba n'osigala entebe n'otowa na comment Doni Wanyama n'atabako kyayogedde nga Doni Wanyama avuma bazungu. Eyo gavumenti ngoloza ekyaliwo esobola okuba nga eri mu gundi mu friction. Omanyi kankubule Katonda asobola okugoba omukulembeze naye omukulembeze oyo n'abeera Katonda yagoba Sawulo ku bukulembeze. Sawulo n'abeera kabaka wa Isirayiri okumala emyaka 10 naye nga yamugoba dda. Lwe yagenda Sawulo yagenda bubi basooka kutta mwana we Jonathan. Ebu omutwe kyu nkubuulidde Katonda asobola okuvaamu buli kimu nga osubira Doni Wanyama okwadressinga issues zino ng'ali mu kuvuma ambassador wa America. N'ugamba omusajja abadde ki ng'abantu bababuzaawo talina mwogezi wa gavumenti newaba Ofuna Oponda akyogerako. Ofuna Oponda ali mu kuyomba
ku Capital Ganga na Ssemujju Nganda buli dakika. You know Ssemujju, you don't know, you know do you think you of Opondo you are so wise than Ssemujju Nganda? You are not even half. Emuntu zitunuza mu government ne drone. Ba citizens abawambibwa ng'ogenda kuda ku theory eyo. Ba citizens abawambibwa balina obuzibu nabo ba provokinze ku government. How? President Museveni twamuvuma dda kanneeteekemu n'aleka abantu ne bajja mu drone ne bawamba bannayuganda ne bababuzaawo nga teri muntu wa gavumenti ayogera Opondo Opondo. Yes, thank you so much Opondo Opondo. Ali mu kulamba ne Ssemujju Nganda ku Capital Ganga. Bantu mmwe kambabuulire. This era, ensi yafuuka global village. Ensi global village. Mbabuulira amazima. Kati ensi wefuuka global village n'owoba ofuukya ku nsi ofuuka global village byonna by'oba wakola mu nsi yo buli nedda babikubunane n'oliba wavaamu amannyo ng'olina emyaka 10. Ate okumanya nze mbasaasidde bannayuganda bagenda kuboola famire zammwe simanyi omugenda kuyita otegedde bagenda kuboola let me tell you actually mu kyokuboola abo nagenda ku kino netasirika vuma kigenda kugenda eri kugundi kamale siyole ontwale ku Stephen Kavuma kubye kooti. Okay, let me tell you siyole esooka ogirabye waliwo bannayuganda abagagga abafunye ssente zaabwe nga tebakyetaaga President Museveni bamulabanga liability baagala agende wagenda obugagga bwewe bwendowooza abwegenda wanaagenda ntino bagenda kutereera ennaku ebalumya obulamu bwonna egenda kutereera teri ajja questioninga bugagga bwabwe kati President Museveni bwe bamuddusa bo bagenda sigala wano nga bagagga nga teri abanyega. That is 1 2 nobeerawo abantu abamu bo nga si bagagga naye nga baakuwa President Museveni nga balina mu security balina n'amaanyi nga bo bakola bino bakyayise President Museveni bajje bamulumba oba bazungu oba bantu. Si buli muntu ali mu security nti ayagala President Museveni kankubuulira, otherwise tebandikoze bintu ebyo. Tosobola kukeera ng'oyagala gavumenti eno ebeerewo n'okeera n'owamba aba omanyi nti nno katwavudde ku kibbataka katwogera kubuzaawo bantu okumanya eno gavumenti eri fane. Omusajja yakuba ekkanisa wano bagenda muyirira biliyoni oba mmeka naye ng'abantu be bajje ku ttaka teri n'abanyaga teri n'abalwanirira boogera Lusanje ani gwe bagenda osasula Lusanje era kujja be bali mutu nankani. Omugagga Dodo eyakuba ekkanisa y'ekatono simanyi Sodo bagenda muyirira ssente abeere nga basajja baleeba basajja balaba naye ng'abannayuganda be bagoba ku mataka teri ayamba. Naawe kati siyolo eri nti waliwo abantu abamu nga bo tebafunye mu gavumenti eno nga bali mu security kabakozesa amaanyi n'obuyinza bwe balina abantu eira beegugunge oba magezi goyinza okuwa pulezidenti nga tuva ku topika eyo. Otegedde kintu ntegeddewo firi waliwo abantu abatukyayi omanyi nti theory ziri 3 tulina abali mu kintu abagala okyekuumira balaba President Museveni afuuse liability abatafunyeemu ne tuba n'abatafunyeemu nga balina access ku mmundu ne ku buyinza abokusatu. Otegere kyenkugambye abataagala President Museveni balina resources ezisobola okufuna drone balina access ku gundi. Kakati teriyo kankubuulire President Museveni yali omuvubuka bw'aba yali asobola okulwanirira abantu tosobola kuŋŋamba nti ate asobola okukaddiwa ate natta abantu. Anti obuzibu singa kisigalawo kiwa omuntu obuzibu okukikkiriza ekyo kyoyogera anti nedda nti bw'asirika. Kankubuulira ekintu kimu omuntu osobola okuba mu parliament ne bagamba ekintu ky'okulonda ku n'otolonda naye you abstain you either say yes or no oba you keep quiet. Kati n'akipinga quiet kitegeeza byombi abikkirizaako half kubanga kati gye tugenda ku nuclear ya Bobi Wine kubanga abana bali mu gavumenti abasinga tebalina solution bamanyira kubba ssente kati buli kyonna ekijjawo intel gye bamuwa esobola which can make him to survive in the chair. He picks it. Omanyi nti no president bamuwako info inajja ku TV kulya Zebula yali info nakiza n'okukkiriza nti sekitoganiza buli muntu yenna n'asirika n'obeerawo okusiriikirira
yali nfu kati waliwo gye yagobeddeko eno gundi emigo eno DGF eyo intero nfu eyagimuwadde otyanga gwene miteri kati foreign currency zigenda kuddayo okulinnya otyanga ekitongole nga kiyiwa $1 million ezisukka mu 3 mu ensi nga kyo kyokka ng'ekitongole kyo anti era obungi bwa ssente ezo kwe yasinzidde n'agamba nti bakozesa ssente ezo kubanga basekretera gavumenti abasajja baleeta ssente minisita Kasaija yavuddeyo n'aga president it was an error bannyonnyola minisita wa finance wano akimanyi ssente we bazireeta ne ziyita ministry ne ministry n'ezirondoola tebaziwaako ebitongole ebirondoola governance ennungi mu Uganda ekitongole kimu nga katugambe World Vision oba kino waliwo kino kibayita Democratic Smart Governance no va ekyo waliwo ebirala ebyo ebikola ku governance buli kitongole katugambe nga World Vision World Vision ewa emirimu bannayuganda abasukka mu 5 ku musaala just to sensitize people ku democracy. What is wrong with that? Munayuganda baba afuna million 2-3 bwoba otemye bano abadde baba fundinga kitegeeza munayuganda oyo agenda kufuuka jobless ebyo byonna tebabibala lwayi tebabibeera kubanga kati ekizibu ekize bukya nuclear Bobi Wine eyajja tebaayinako idea they don't know how to handle it kyova olaba tebabadde n'opposition kati the true opposition ya Bobi Wine wezze buli kimu kyonna kibatabudde ate bali mu myaka egitalowooza ekyokusatu ne bagoba abantu abalina obbalowoleza kati okimanyi nti nno Tamale Mirundi singa kati yali mu government think about that Tamale Mirundi mulungi mu propaganda yandi bakoledde pyala Tamale Mirundi tasobola kubanga ye mwogezi wa president n'atabako kyayogera nga abantu bababuzaawo naye kakati Doni Wanyamalo ali mu kuyomba n'ambasada wa America who are you to the ambassador of America obayise bano bambasada bamwe bwe mulonda nga bagudde akalulu bali ba diplomatic gundi carriers zaabwe zezo mwe abannayuganda bambasada bamwe 90% bamala kugwa bululu agudde kalulu ne bafuuka bala disi ne bafuuka bambasada palala papa kale awo nkitegedde era ekyadoni yaga tukiwunzikiraawo naye tukiwunzika nti kakati obuzibu ebyo byonna biri ebisatu byekugambye biva ku kintu eki Bobi Wine yajja nga contender not a participant mu kalulu bannanse bakatumba participants babawa ne ssente okujja mu kalulu kati omusajja ne bamuwa biliyoni namba najja nolowooza yesimbye wa n'agabirako ba TV n'abeerawo ku TV kati ate Bobi Wine yo okujja yajjanga contender kyobola nina mukwano gwaye gwenjagala ennyo ali ku mativi aga nedda Bobi Wine WNRM Bobi Wine nupu y'NRM yatuuse n'okwogera nti Bobi Wine mbw ab'NRM be bamuwasiza mukazi we neŋŋamba ono ate kati ate anyampi Bobi Wine yali muvubuka n'asanga mukazi we nga bali Makerere ne tepu weeziri nga bazannya omuzannyo ng'ono ye wife ono ye husband ensi story yegimanyi story buli mwomu agimanyi naye oli ali ku TV agamba Bobi Wine omanyi ekibiina kye ky'NRM era Bobi Wine bamuwasiza omukazi Bobi Wine mukazi wavawa kisolo waggwanga ki bamuwasiza buwasiza naye bannange sente zituusiza abantu ewazibu kyovola wafe abakyalina integrity amusatetwa May mu Gwokutaano 33 nkyali wano Uganda awo nga tuvuddewo bukyanga Bobi Wine poliisi eva ewuwe waliwo abatunulira ebintu mu ngeri eri tekinika bagamba nti he has not responded kusinziira ku ngeri gye baali basuubira. What is your reaction? Bobi Wine mugezi bagamba asirise nnyo yeekomedde nnyo ewaka geimaanyi ge gwe okimanyi nti nno Bobi Wine asobola okutuggyako wiini mu kooti ekyo tekibangawo ekya kooti action eza tugenda kikola versus kooti response ya Bobi Wine reaction ya Bobi Wine kuva poliisi eva ewuwe then ne case eri mu kooti olete case kubanga abantu bali bazze ekyemabega nti Besigye ono omulaba kati saazi nsinga atandise dda okutambula we yatambula akola atya Bobi Wine kyaliko kyentya Besigye yatambuliranga Kaleerwe mu nnyanya ogenda mu nnyanya ekola etya Bobi Wine omanyi kyakola kutuula n'abazungu
kubanga Bob Wine alina okuba awo akupewo nnyo nti okujja abazungu ku President Museveni nalabako pulezidenti wange ng'ali mugamba Bob Wine abamulese bazungu gwe abakuleeta baani teri mukulembeze wa Afirika atalina abazungu ebikyabuli that's a lie ate sibaba n'abachina kakati Bob Wine waali mu kkuba ennyo ku making sure ng'akutula olujegero lwa President Museveni ku bazungu bw'alumala bw'ati olyoka olabe omuzungu Bob Wine alina kakasa bazungu bano kubanga we can't do away with the white people kiringa nalaba abantu abamu abavuma abali b'ebisiyaga let me tell you Simon kiri gy'oli okubuulirira omwana wo okumuzza mu kkanisa oba mu muzikiti n'ategeera n'ekituufu ekyokukola n'ategeera n'omugaba mwana gwe nze nkulaza amakubo lyerina ekkubo naye ku mulembe guno kankubule tulina kuyiga buyizi kutambula n'abantu abo sobola President Museveni yali mugezi yeefuula agamba mbusikiriza mu bisiyaga naye omanyi kyeyakola yagenda mu kooti muki mu parliament ne bayisa etteeka ly'ebisiyaga n'aleeta bannamawulire n'alisayininga nga balaba n'amala bandu mwenda ne bayica eri ne bagenda mu andu mwenda asobola okugenda mu kooti nga talina instructions oyo andu mwenda mukozi w'essente n'agenda mu kooti ne balisazaamu ne bayirya andu mwenda President Museveni movie star alinga Jackie Chan adde eno ng'azanyira eri ne balisazaamu n'asigala nga abazungu abasanyisiza ne bannayuganda akulaga nti yali sayininga tayagala bisiyaga naye bano bandu mwenda balina instruction ne bagenda mu kooti abazungu ye naga abazungu balisazaamu kati ne bisigalaawo ng'omanyi balisaliza kantu aka nti kola mu yayitewere ya parliament ku kokasi y'enaalemu bwe baba tebawagira bisiyaga olaba abakunga ne bajja okujja ku term limit olowooza President Museveni waba yakyayagala lutalo n'abazungu ku bisiyaga teyandigamba ab'enaalemu ne bajja teyandibagamba bw'oŋŋamba nti abawesitana bonna balokole batuletedde nyina program gye njagala okukolera nga nkulaga akalwa engeri gye bakabba mu Uganda did you know nti BMP abava mu western bali half of them people tulina Uganda nalabe bali 278 Buganda esinga abalonzi kyova olaba nze bakuba Senninde nasanyuka Senninde baagaana okutemamu Wakiso tulina okutema mu constituency nga 8 jangu waffe mu west osanga akantu wekatalo abantu nabo balina ensonga yaabwe nti district zitemeddwa wano mu Uganda ne tezina na headquarters sirika wuliriza tezina budget bakwe ebyo lwaki bali abawestana bazitemamu musirise Simon eno ono omusajja mugezi amakinga sure nti atandikira ku bululu 278 jukira mubadde nabina yatandika 278 n'agattako bawakaze MPs nate kati yalese n'aba can you imagine stupid nalabye Saida Bumba nga agamba tufuneyo ne ba member of parliament betulonda mbukubakadde abalina experience kubanga ndoza yakizudde omulembe gugenzeemu abavubuka bakati Saida Bumba nga tonafuuka MP wabiyigirawa ne Segirinya jabbiyiga ola Segirinya yayiga okulise jiko yayiga linnya ennyonyi gwe Saida Bumba bakutonda kuba MP ng'obimanyi bajja do you know what MP do gwe manyi MP bakola sit tuza akabinako okuva saa 8 paka 12 be listening dog abalala tebategeera na luzungu lwe boogera segona yimuka okwogera olowooza bagoberera ani ono omulala baani bano sekandi oyo mulaba basemujju abo n'oyo sekandi oyo omusajja oyo temulaba nti akati botanical English olwaso atuuka bwati n'ayogera bagaye buli MP agoberera ebakulimba ne issue yange tusagala oginjeko mu western tuba tusalamu obufo buli kaalo kafuuse constituency ng'abaganda ba Senninde tebatuyamba Wakiseveeri negende Entebbe simanyi neddawa nedda e Masaka netasinga Mpigi kati laba Mpigi omusajja yakola ekintu atandika ku bululu 278 bonna bawesitana najja mu Buganda jukira abaganda wano twekkiriranya tetusosola tulina abantu Bokecha abawangudde emakindi simanya nyeko tulina bamugisha tulina baani nabo abatandikirako kubanga abayita ne basooka balyamu ekipooli si kipooli ekivuguto
palala papa ng'abaana b'olulimi olumu akuyita ne basooka ne balyamu awo kakati labayo kakati bw'ogamba ebisiyaga yandibadde ayita abo bonna nabaga mudde ewali anti baagaba teyabayita kitegeeza bobu mwekwasa era ndaba abasiru bakuba Bobi Wine bisiyaga let me tell you nga Bobi Wine we yayogera tojja kuteeka bisiyaga ku Bobi Wine yigiriza omwana wo that is 1 2 let us learn to live with these people nga bwe twayiga okulivinga ne siriimu ne bitya abantu abali ebisiyaga simanyi homosexual bisexual kati tojja onoobata oba tobateekewa gwe Katonda tuddeyo wali kakati gwe learn how to live with them tuddeyo wali wa Bobi Wine kakati silence ya Bobi Wine ebeera kyezibu nga President Museveni wabadde akikola ng'azanya kanemu kanabbiri nga teyekutula olujegere lw'abazungu taluta naye nga wadde eno ayogera mu Luganda n'abavuma mu Luganda abazungu they don't care bw'obavuma mu lulimi lwewammwe tebafaayo naye bavumire ku CNN lwaki tebavuma nga Mugabe yagenda nga ku CNN n'agenda mu UN n'abavuma ne batuuka ne bamusalako obuyambi Museveni abadde kati Bobi Wine ali mu kugunda olujegere olwo paka olunaakutuka ate kali akasajja ku stamina gye kaliko olujegere kali mu ddukuba kalukuba kalugunda noli ajja kugamba kati wambalaawo standard za politics we Uganda no lindako kati soke mmaleyo bw'anaamala okutula kubanga bino ebyabesije pulaani yabesije bikati eruwa bw'ogamba okwekalakasa Museveni ajjako kubatiya gaasa kube n'amatu akusaleko n'amaaso kyolina okukola omukuba tekinikali kyova olaba nze ntya nnyo Bobi Wine than anyone kuba kuba n'abagamba Mugisha muntu ali dedire weya ng'abeera kololo weya bali kumbi natugamba tikatumba nyonyi ali dedire ayinza okuba nga ani akulimbye let me tell you the only fear nkubuulira is Bobi Wine to sit there Bobi Wine kusinkana abaseneta Bobi Wine kusinkana gundi CIA Bobi Wine kusinkana gundi foreign department ya America Bobi Wine kusinkana EU gw'olabanga ebyokusaaga muganda wange si byakusaaga why abazungu bano baba babondinga naye kubanga omuzungu agamba gundi eri ewaffe tewali mazzi onokkiriza river Nile ne flowing paka mu Egypt kubanga Egypt they are our allies nti ye oli n'akubuuza nti ebbanga lyamaze nga asirika ng'anyweza tayize n'abazungu tekigenda munafuya nnyo mu bantu eno wansi tekisoboka kubanga abazungu tubazaddemu tubawasizzaamu omuzungu tojja mmwejjako olina kuyiga buyizi nti omuzungu ono ofunyeemu ntya naye n'afunamu nga Botswana balina kabaka nga tebanabijjawo mwerabidde erinnya edda baazuula Diamond mu Botswana kingi waayo n'amanya nti okulwana n'omuzungu sigenda kumalako kantule ku ttebo tutegeragane n'agamba omuzungu omanyi bwe tusima ebyobugagga bino Botswana nga Botswana etwalako 70% bwetwalako 30 ne bagana n'abakonvinsinga ne bakola ki bakkiriza endagano ne zijja mu open neva kuzina endagano z'e Uganda ez'amafuta wali ogirabyeko bawoza my oil my oil owulira bamusaba endagano amemba mu parliament naga that's my oil naye nga oil obote yamuzuula otegedde gwe kyekugamba obote yakola ki yamuzuula now kati ekiriwo Bobi Wine never underestimate ono gomabadde muwaana muyingo yavuddeyo nakkiriza n'agamba amazima gali bati ekyankubiza sinenya bantu I underestimated the force of Bobi Wine bagenda kugenda nga bakkiriza omu ku omu n'abamagye bajja kukkiriza bwelindako nupu eriyingireeyo bino biggwera olowooza kati Bobi Wine kankunzike ku kino Bobi Wine buli step gyakola tolowooza nti ali magera asirise bwati yes asirise naye omusajja watuuka n'agamba omwaka guno gumalako ero ojja guwulira osobola obutakumala do you think is joking tugiyita showbiz business otyanga omuntu n'asitula famire ye n'agijja wano kitegeeza ali ready okufa Bobi Wine is ready to die ready buli woolabanga va ku bino by'ogamba President Museveni byagamba I'm a revolutionarist I'm a fighter wali fighter ku mulembe guli wagenda Luweero Bobi Wine naye is a fighter is a revolutionarist ku mulembe guno alwanira social media na mu nyumba
why byewakola byakola gwaddusa family paka Sweden yagitusiza paka mu America omanyi kitegeeza even if I die awo bwetugenda okukiwummulirako awo tugatteko waliwo ebifaananyi byasooka ne bifuluma nga biraga Bobi Wine n'abaana abe nga bagenda ebweru ng'abawerekeddeko ekifaananyi kyakubibwa ssimu ya muntu ate leeta tulaba ekifaananyi kya Babi nga kikuropingiddwa mu CCTV cameras professionally gyekiri ekyokubiri olowooza baani abali behind this okuba neextend tolyasobola okugenda mu CCTV cameras najjayo ekifaananyi alabikira nti wa munda kati kankubule CCTV camera that info teri muntu agituukako agenda olinyenye tosobola mu previewinga oyo ekyo bayita fear. Bobi Wine yagamba abantu be tutya be basinga otutya mujavuma Bobi Wine mumuvume ne kankubule Simon ne bana abatulaba teri atatya Bobi Wine ali mu government buli omu amutya ebyo beekaza teri atatya nange ndi wano mutya bw'otuukira okudda ekifaananyi kya amanyi kye baagala omukubisa ekya CCTV camera n'okiwa bannamawulire n'okitala ku social media okulaga nti Babi adduse baagala muvunza mu bantu tinoono adduse bano beeyiza Bobi Wine yagenda dda mu America ne mukazi we vakoona agamba nti no bamufunidde mufunzi mukazi yagenda dda mu America tasigwe gusoose actually singa yali ayagala kubeerayo yandikoze nga kamiliyoni mukyala we yamutwala n'amugula n'ennyumba Bobi Wine akulaga kugendayo kaseera buseera akomawo kubanga omusajja watuukira ogula busaabala tubadde e Bulaaya ogula ennyumba maama Bobi e Bulaaya ogula ennyumba n'ozisasula emyaka 2 ng'osasula ennyumba olowooza Bobi Wine sente zimubula baagala kuvunza Bobi Wine mu bannayuganda nga baali baagala omuvunza mu bannayuganda ku kyekisiyaga era nendaba abasumba abamu nze natunira abasumba b'abalokole neŋŋamba ekkanisa yoyo neyo siri gigendamu n'abaana bange tebali gigendamu kuba nalaba obusiru obugwagwa n'obutatya Katonda oddira otya ekintu Bobi Wine tomukwatako ng'ali ku muntu mbwambuye ekisiyaga n'omukibusibako ng'oli pasita bano bapasita bawano bakola bukozi nsimbi Katonda abavaamu dda kati panic eri mu government y'amaanyi naye omanyi panic ejjirawa baagoba abantu abaali babalowooleza nga bamanyi bo bajja kumalako nga tebasuubirayo opposition ntuufu nga ya Bobi Wine nga bamanyidde opposition ziri ze bawa ssente wano mu Uganda tewali opposition kyovola President Museveni yakeera n'agamba come 2021 there will be no opposition omanyi lwaki information gye yayina ng'ono ajjeewo ekiro ono amuwadde billion maama gye bwafuutukira Bobi Wine yajjanga COVID-19 Bobi Wine yajjanga COVID-19 n'abagwamu bwati buli omu n'apanikinga aba security buli omu olaba batuuka n'okuleeta ba Lion of Mogadishu kyali kibaddewo every calculation kakiro kyolaba ekya Babi anti kakati ebyokukola bibabuze balina kulaga bifaananyi bya Babi mbu bagenda mu America bamukyayise bannayuganda no Bobi Wine yayingira mu mitima gy'abannayuganda ali mu busomyo kati awembuliza kiyinza okuba nga kikuyamba okukyayisa Bobi Wine n'oleta ebifaananyi bya Babi naye tebeera risiki security y'eggwanga anti kati labayo kati kankola okumanya abantu bano bagwaga first of all bw'oddira CCTV camera z'ekisaawe n'oddira ekifaananyi kya Babi n'okiteeka wale kiraga obunafu n'obutategeera bwo kyova olaba e Uganda wano e Uganda we wantu wokka wojja n'olaba ku kisaawe n'osanga abantu nga bakutte emmundu kajegere AK-47 bitya bonna banyivu kakati gw'omulaga AK-47 abakoze nze mbalaba muli mikwano gy'Abayisirayiri go to Israel lwakubanga abantu baffe tebakyayiga muli mu bifo ebyo lwakubanga ono ali mu kifo ekyo kya minisita yaleeta omwana wa gundi wamuwa emmundu bazeetimba bati waliwo be nalabye ateeka wano pisto nono nateekawo pisto 2 bonna ne butambula buti leero obukwata omuggo n'olabira ddala buli mu nkoola let me tell you muli mikwano gy'Abayisirayiri mu Isirayiri w'otuuka ku kisaawe toliraba naakuceeki nga tojjaamu nangatto na musiku kyokka yensi ekyasinza okuba n'abalaba abagyetoolodde bw'ogenda mu Europe bakugisaamu omusipi ngatto w'ojja mu Isirayiri tojjaamu wadde kintu oyingira buyingizi bwoti naye bali balina security baba bakebedde n'empale bagikebedde naye nga togijjeemu bano we baakwana Abayisirayiri mikwano gyabwe
ndowooza bajjayo birime nabbawa ku mmundu tebalina kye bayigayo otegedde kakati bino bye bakola byolaba babbi ŋŋenda babuliddwa kyovola kakati bazze ku kyaku yomanyi kye bategeeza n'okubuzaawo abantu baagala kubateeka mu fiya wawulirako ku bwobote muzeeyi wange yaŋŋamba baddiranga ebidishi bino bya satellite bidishi nga babiyita bimatu ng'era batambuza olugambo nti obote abeera eri mu nnyumba ye mbu n'awuliriza ng'ayita mu byuma ebyo bimatu ng'era oli waaba ayogera ku obote akuba kaama omusajja ajja tuwulira nti bimatu ekigendero ekyokuleeta drone obuzaawo abantu teeka fiya mu bantu abadde baagala okubaako kyebakola ekibi bakiveeko naye sayima nkubuulire osobola okukola abantu ebintu ebyo ne baguba abantu mu uganda bagenda kutuuka muzeeyi bagube nga n'obajjamu abantu 5 baguba ate lindako leve endala gye banaddako nga mujja ne drone ne mujja obusajja nga 6 nga babeetegekedde ogenda kulaba abantu nga batandisa okugira amajambiya n'amafumu mu nnyumba na buli kimu nga babiyina kyenalabyeko ogenda kumpulirira drone ezitera okutwala abantu tezibaako number plates naye kati n'emmotoka z'abantu nga it is just a drone oli bwagirabako mu kitundu batandise zikoba bagenda tandika zooki kisaimo waliwo ebintu abamawulire byebatabalaga waliwo drone simanyi drone waeri gye yabadde maama abaana nga beetegese kati ogenda kumpulira buli wobonyaabonya abantu batuuka ne baguba olaba bino ebyokubuzaawo abantu ogenda kulaba nga abantu mu kitundu baba beetegese buli omu abanejja kuba jjukira oba omanyi ogenda kufa naye ofe n'omuntu golooza singa zebula yamanya nti bano abazze kutwala bulamu teyandyerwanye kati sinaafaayo n'omuntu omu kyenkugamba kakati bano mu busiru bwabwe tebamanyi nti abantu baguba bagenda kutuuka ku level ng'omuntu takyaddayo amanya kufa oluliro n'omwana yakuba tumbiza sawundi simanyi emitima gyakaluba kakati bannayuganda bagenda kutuuka ku level ng'emitima gikalubye emibiri gikalubye kijja kijje kati nalaba gashumba awo kati ogashumba kikyo kya 6 wamuswazaswaza dda n'oleeta passport 6 n'omuswaza alina bino simanyi alina kati omutima gwakojja gashumba gwakaluba tolina byomugamba the likes of bano ba Brian White kati Brian White okumuswaza ko bamuswaza nga yabakolera ebbanga lyonna n'ayiwawo omubiri kati bw'omuzza omutima gwakaluba kyovola buli abavubuka bababonyabonya nga nga abaali bamanyi Brian White White Brian oba Brian White yali abakolera nga tukuba engalo nti kaka basimba wakyaliwo omuvubuka abagobereyo okujja nga muwadde ssente tumalirize nga tumaliriza wiiki eno wiiki ewedde ndowooza ba LC3 municipal divisions balonda n'amagombolola naye eggombolola libadde controversial erya Jacob Omutuuze ekigambibwa nti Jacob yava mu kyokusatu n'awangula akalulu akiwulirako era nkimanyi kankubuulira ekintu kimu Jacob muganda wange era mwagala nnyo nze kye nasinga okusanyuka ku Jacob yayita mu mbeera eripresentinga omuntu omwana wa wansi era nagamba Eddie Sendi ng'agamba Jacob simanyi akunguzibwe yakunguzibwe ne mugamba Eddie Sendi there are people who are more Baganda than you kubanga lwaki Buganda Kingdom y'amaanyi osinga ne ziri ezankola ezaffe ne baleeta ne zino ezakimere simanyi abaki bano abekayunga be baani Banyala amba Abanyala bitya ku mulembe gwa President Museveni omuntu asobola okufuuka kabaka bukeera enkya ne bagamba kati gwe tukizudde nti bali mulangira tukizudde kakati gwe kabaka w'ab'e Butambala kunafuya Buganda ekikyagaanye Buganda is a God made kingdom kingdom ya Buganda yaleeta Katonda e Uganda yeyakkiriza waleeta Kayo ne Lubaga olaba n'abalokola abajja jjuzi awe Full Gospel Church musajja wa kabaka Mukasa yawaye ettaka kati kingdom ya Buganda Katonda tasobola givaamu civilization yatandikira wano kati tudde ku kya kabaka Katonda okujja Uganda it was the kingdom of Buganda buli ajja yajeekonako bakubye obwakabaka bakubye Peter Mayiga bamuvumye buli kimu bakoze kiki byonna biganye kubanga this kingdom is a God made kingdom bonna obwakabaka bikyebyo byonna bye bataddewo bigenda kugwa nabo President Museveni waliva wano ngo ojja kundabira simanyi bakabaka baani bakabaka simanyi bice bonna bagenda kudduka naye yegwe okimanyi
95% of the theory prediction egamba President Museveni wava wano NRM tugoberera kisoboka kubanga tubala mutuga bagenda jegaana kubanga tubalamuko kana tugambe singa kyagulanye badaka wangudde olaba kati badaka wangudde abaka ina batono olaba begaana bano bakubya akalulu olaba kati batase jegaana wati agati president nga bakubya akalulu obanga yafudde obanga yabuzeewo baganaga bannange ne what happened mukaluka na akema na mwaya mutuuze nze ekintu ekyaguddewo ekya Jacob Mutuuze kikulaga nti buli kintu kisoboka e Uganda era nsekerera nnyo omuntu agamba nti akaluka e Uganda tebakabba Uganda babba akalulu ate babbye okaluka bakansala ne bakatagga babbye akalulu kano ne bakatagga ekigenda okukola bubi Jacob Mutuuze kyenda kizibu nnyo okuwininga okugira okufuna emitima gy'abantu namulabyeko ng'alumba Nuupu nagamba muganda wange oba kikyabaze kubanga nze Jacob oba mulangirira nateeka ku peji zange zonna nga mukongratulatinga kubanga Jacob nganze obwa Jacob ng'oggyeko nze byendaba he represents omwana yayita mu mbeera okulaga nti nno buli kimu kisoboka naye kaakati sayansi yonna eyabadde awo kubanga nze Jacob neyandikutte kyakubiri yandibadde wiina ku nze era yakutte kyakubiri ge mazima omuno gwasoose yabadde mu kyakusatu yasooka mu kyakuna kakati ekyabaddewo kigenda mukola bubi kyemusaba Jacob Mutuuze talumba Nuupu tavuma bantu bw'aba yawangudde mu mazima oba mu ngeri yonna asirike busirisi ne kati buli TV yonna ejja n'agiwa gundi n'aggyeyo empapula n'aggyeyo dialafomu zaawano ze bakyusanga obumyu nze nalaba akaluka enansana luli nga wakayima ye yakalya wakayima oyo ye yali akalulu nga Steven simanye obityo n'omwana Kasule yali waoko wakusatu ekkooti negamba mu kifo ky'okukasaza mbadde mbalonde kubanga contestation yali yalinnya wakayima mbooba teyasayininga affidavit teyalayira nti akyusizza amannya ng'omulamuzi alina kayiwa badde mubakalonde obwa something naye yajjayo Steven eyali owokusatu mbu kubanga yawaaba namudikayalinga nga kati MP n'afuga ebisanja 5 yafuga emyaka egyo natya n'okutya kati waaba oli yafuga enansani olwo Jacob naye asobola okufuga singa bamukuba mu kooti tekitte reputation ye anti kakati Jacob kyalina okukola bonna abakiyingiddemu ne baleeta amaanyi abakwateko basasule omusajja wa Nuupu bw'ataamusasule kijja kuba kizibu kubanga bwebasasula oli omusajja ne bamubalira nti katukuwe zino ssente okole ki naye Jacob nze kyemusaba muganda wange aleme genda mu mawulire kubanga Jacob alina bafaani be ffe tuli faani ye ffe naye wanaagenda mu mawulire ng'alumba Nuupu olumba Nuupu oba olumbye Bobi Wine yes baakuma kaadi ne we baakuma kaadi nga gwe Jacob Mutuuze ne Guuni ne Victor Kamenyo baagimuma ne Jacksta baagimuma sigwekago olaba Patrick Omujuuko baamuma kaadi kati ze ndowooza Jacob aleme kulumba ekyokubiri waaba amanyi nti alina wiini ye nga y'amazima be contented alinde we banaamuwaabira mu kooti agende oba alinde kulayira naye namaze okulaba Simon waliwo omusajja omu yaŋŋambye mbu singa yali asobola yandize mu lubuto lwa maama we n'agamba maama we agenda afune omusajja ava mu Western lwaki Ferdinand Omungereza omusambi w'omupiira yagamba bw'ati nti bwe mulabira omu Brazil ng'akimaking ng'afuuse star aba akoze nnyo emirundi nga 10 okusinga ku Mungereza. Abangereza bajja ne bawaana Walcott n'olowooza Walcott ye Ronaldo bwe bavaawo ne bawaana simanyani. Let me tell you, bw'oba oli musambi wa mupiira ng'oli mu Brazil oba mutya weegomba okubanga how I wish singa nali Mungereza. Ku mulembe guno nga tuli mu Uganda waliwo abantu abatandise okugamba mukama singa kale taata wange ali mu Western kubanga akunguzibwe kali ekiyama ate bwe munaawakana ennyo ajja fuuka emupi bwe munaawakana ennyo ajja kukola ki ajja fuuka emupi
we waliwo oyo returning officer we Wakiso oyo omusajja mama tasa kale kakati wisdom wa week eno tukomawo ddi tuleete ekooti tugenda komo tureviewing ekooti tujjako kubanga njagala mbalekere kino Saimo emirundi ebiri gye tugenze ne Bobi Wine mu kooti atuggyeko win yasooka n'atuggyako win yaadi lindako abantu gye bategeera ennyo ye yakibalama yagitukuba yakuba eri yatukuba 3-0 Bobi Wine waaba yali atuggyeko win kubanga wajja win ku NRM because come to think about all the state machinery kibalama ze yayina backing na buli kimu bw'aba Bobi Wine yali atuggyeko win asobola okukomawo n'atuggyako win kubuli amazima era ngenda kugamba kyoba olaba Bobi Wine mukwata empola si Besigye embwa ze mu katale nkuba tiyagas so what Bobi Wine kati agenze mu kooti otegedde mulinde abo abasajja abadokolo bamala kulangirira kintu tobayita ba Stephen Kavuma ngenda kudda wano nkulambulire lwaki ba NRM kada bwe bava kuba Chief Justice ensi yonna tebayita nga ba Chief Aniono Sebutinde bwamala buli nsi yenne mukayanira ng'abamu NRM teri ayagala kumanya gomanyi Stephen Kavuma gyali yafuuka kivume n'abaana somba mulaba ng'ali eyo kabuwoko ali mu kulwanira ttaka simanyi bami musajja atudde ne family simanyi balijje simanyi atudde the whole Stephen Kavuma otegedde Benjamin Odochi yali agezaako musajja watwali eyo Sebutimbe they are flourishing mu mawanga Sebutinde vice chancellor wa Buganda University bamwongera buli naku contract eri e Bulaaya mwabammwe era kyobola Sebutinde singa okumulonda eri mu court singa kwali nti yeetaaga bbaluwa ya government wano singa taliyo naye nga byanyima agifuna gwe gundi otegedde kyentokwogera nkyoka kusenkibulidde omulimu gwa byanyima gwalimu ogwa director mu UN ogukuwa osooka kuleeta bbaluwa okuva eri president w'ensi yo otegedde mpulira bulungi ye buli ddakiika ekisanja ekiggwako agifuna bakiriny owinga Sebutinde singa okumulonda ofuuka jjaji w'ensi yonna singa yali bbaluwa singa teri agimuwa balala papa kale surprise naye Katonda yayamba nga kalulu Sebutinde akalulu akasembyeyo yakuba abazungu akalulu jjaji w'ensi yonna Sebutinde anti kati mwaleese by'amawanga mwe bajja bakubira ku international level Abaganda Saimo fe batukuzizza Abaganda tebasosorangako omuganda avuma buvumi ne kimalaawo naye bano tebavuma basosora oluva bawunga batumanyira nalabambayo ngali mugamba mbu Abaganda ne mbayo Bobi Wine yasinze mu busoga namwe musosora tula mu office bwobwo olinda appointment abagala okulaba president oddawo oyogere naabo otherwise fete tujja kujja wuwo ate tujja mulaba kale mweraba